kubanga tulina obulumi nze abadde ensonga ennene ebbanga lya myaka esatu ngaliddeko obudde nze sirina bukyayi eri muntu yenna yadde muto wange Kyagulanyi kubanga atambulira ali mu konstituensi ya Nyendo Mukungwe mwasabulese mujjuzi alinga agamba nti obwa pulezidenti bukoma Nyendo Mukungwe tamanyi obadduka oba asaalirira oba atambula sajja kino bannange wakudde mutukumenkume tugenda kutambula ng'abasajja tuzzewo essuubi ly'enkyukakyuka kusaawa eno abantu baffe balina ebirooto kisabuka yakirira kwerayo myaka nanaawe omulaba naye yeebuuza Kyagulanyi ku ntebe takimanyi abantu mugyeko entebe balwanira bitole bya mmere abajega balwanira envubo ng'ensolo ebuuka nomera nti bano abajega baawa myaka 3 gy'omaze ng'owooza olwanira kintu ki ky'obadde olwanira obadde olwana kimu NUP egwe wali olwana myaka 3 gye wamalamu NUP ng'olwana kimu NUP egwe byonna bimishoni byammwe ne bifa mulaba webaddiramu okulonda Neeke wali eri ku School of Leadership Wakamocha abo bampuga balina ekibala ekigamba nti pulani yabwe ng'egamba nti gwe baddamu ne balonda kubanga ne pulezidenti bamukubako akalulu nga byonna byeteeseza ababaka bonna yali abasonsese ssente nga atandise obbawa obusente lwakuba nti ekintu kyabwe kyayiika nga babaze nti no banaalonda obwa pulezidenti mpuga naye yeesimbewo mbu pulezidenti Kyagulanyi bamukuba akalulu mbu mpuga yabajja ku bwa pulezidenti 2026 ekyo ekibalo kyabwe ne kifa mpuga ebamugoba kyemuva mulaba ba MP abamu bakomawo mpolampola ba MPs abamu bakomawo mpolampola mu NUP ekintu kyabwe ne kivundira omwo kaakati ebyo byonna ebintu olaba ffe tubiwulira ne tubimanya ne tubitegeera kaakati oŋŋamba oti omuntu gw'okola naye nga tasobola kumanya empuuga Kyagulanyi mwesonyiwe mbu mutowo kuva ddi nga muli bakika kimu kuva ddi wamuleeta ddi mu by'obufuzi wali omumanyi wewe wali omumiitinzeeko nga tajjangako mu by'obufuzi wewe wamumiitinga ng'akyali muyimbi lwaki omwesibako lwaki weesiba ku bantu Mpuga waki weesibye ku musajja owakola ekibiina wakola pate eyiyo woba owulira nti nno oyagala kwesimbawo ku bwa pulezidenti kola ekintu kimu talaga eggwanga lyonna twalayo empapula byabakama oba simanyi okugyayo empapula z'obwa pulezidenti za byakoma mumanyize we nalaba nga banonyeza pulezidenti we nakoma otegeera Mpuuga genda ogyeyo empapula otandika okutalaga eggwanga lyonna buli district district 98 ozisabe emikono 100 ozitwaleyo ewa byabakama akugazetinge naye buli wonodda okwasamira Kyagulanyi omala biseera Kyagulanyi yakuleka kkiriza oba gaana oli mu constituency emu mwosabukira ebigambo olemedde ku Kyagulanyi abantu b'otuuzizza tebawera na 20 bw'olimu kakamera kakulaga weweka wooli yo kamera akukwata etatambula yabaaki kamera wagigamba akwata nzenzekka manne nti no oba oyina abantu tuba tukulaba nti no Mpuuga obwa pulezidenti abusobola olaba watuuzizza abantu nga bayitirivu Kyagulanyi yakola ki waba yagamba zaayo ssente n'ogaana ozizaayo nakugamba twawudde mwawukanye kyaggwa teyakutira mwana tewamutira mwana omwagaza ki Kyagulanyi omwesibyeko buli kimu Kyagulanyi Museveni waba akaddiye ng'oyagala omuggyako ate osabukira ki ku Kyagulanyi ayagala naye kuggyako Museveni naawe lwana olutalo oggyeko Museveni dani buli kaseera otusabukira ku Kyagulanyi namugamba Kyagulanyi emyaka 3 gye mmaze nga nwana olutalo byagaana lwa nsonga wali oze
kusaanyaawo NUP. Mwalemwa okukimanya nti nno omuntu abeera mu ghetto n'abeera successful agugaba magye. Muve ku buno obuje bwa muwoozi olw'okuba taata we pulezidenti n'amuteeka ku kifo ky'atalina kubeerako. Teri mwana abeera mu ghetto nga musiru. Ekyo mubeere nga mukimanyi. Ne waaba yali abaddeyo omwaka gumu n'agivaamu asigalamu kali akaggeto. Kati ate olwo Robert Kyagulanyi Ssentamu eyagikuliramu n'agivaamu nga yeeyagalidde. Mu musingo obwongo Mpuuga ekituufu kiri nti Kyagulanyi yakuleka, yakugamba zaayo ssente n'ogaana, we wagaana n'akugamba ekyo ekintu kijja kubeerako paka woolifa. Kyotambula oyimba onoonya bululu oba kwewozaako. Ndowooza olaba kiri mu kutambulirako, oli mu kwewozaako. Kyagulanyi yakuleka, ndowooza wamulabye. Laba yabyo wabaddemu ejjo. Kyagulanyi laba gye yabadde Busoga. Oyo gwoyasamira buno talina kyasobola kukola. Okakasa Mpuuga nkubuulira ebigambo byange bino. Kyagulanyi okyamuyita mutoowo, naye olunaku lugenda kukeera nga we wamuyita luli ng'omuyita Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wallahi billahi tallahi ojja limuyita kagwake keetonye, ojja limuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu President of Uganda. Myezi mitono egibulayo okyagira omuje gyembukirako ng'omuyisaamu amaaso, ng'omulaba nga atalina mugaso, naye weefudde ekitagasa ku mizindaalo gya Nnyendo Mukungwe. Uganda ekoma ku Nnyendo Mukungwe. Omusajja atambula buli wamu ne bamukubira omuzira gw'oyasamira oyo. N'ekyo kyokka kye yatuukako tosobola kituukako akoota. Tosobola kota n'ojawuzaamu ekitundu. Tosobola Mpuuga. Mpuuga weesonyiwe Kyagulanyi. Toyina kye walwana. Wali oyagala saanyaawo NUP yakulema. Mwajja kulwanirira Museveni. Mwali mweyita abagezi. Naye nga muli mu kifo mwenna nga muli basiru. Omugezi we yajja ne musiriwalira ddala. Mwali mwefuula nti nno muli bagezi. Mwali mugamba ekibiina takisobola. Mwakoze ebibiina ebyammwe. Lwaki temufokasinga ku bibiina byammwe dani ofokasinga ku Kyagulanyi? Mwenna we muba mulina ggoolo y'emu. Lwaki omwana wattu temumwesonyiwa? Mwesonyiwe pulezidenti waffe. Mumwesonyiwe. Buli kaseera mumulumya kasikonda. Omusajja ne mumulwaza kasikonda. Nanywa amazzi n'obudde bw'atateekeddwa ganywako. Olw'okuba kasikonda mumulumiza kasikonda. Mpuuga weesonyiwe Kyagulanyi. Kyagulanyi ekituufu kiri nti yakuleka. Ate neyo constituency gy'okaabira essaawa eno bagenda gikujjamu. Ojja givaamu togenda kudda ku bwa MP. Ebyo byosasambuka mbu Kyagulanyi gwe yamuleeta wamuleeta ddi. Yajja mu parliament just myaka 2 n'emyezi 3 nga gye waje gyembuka. Naye ndowooza olaba yakuyitako oli mu myaka 15 olemedde ku bwa MP. Kaakati neyo levo yokka omuwange ekitiibwa omuntu okumala emyaka 15 mu bwa parliament bw'olimu nga ye just yamala emyaka 2. Respect oyina ogimuwa kyokka kimala. Kubanga yewe yatuukayo yamanya envunyu we ziri. N'agamba zino envunyu nnyino zijjawo. Kyova olaba agenda zijjawo nga yoyo Museveni wammwe. Mwenna muli bivunyu muli awo mutambula butambuzi mpola mpola. Temumanyi gye mulaga. Gasiya Mpuuga weesonyiwe Kyagulanyi yakuleka kkiriza gaana. Sajja gw'onootera n'oyiga obulogo. Omusajja n'olemera ku musajja munno bw'otyo. Kiringa bakazi buli gye kidda Kyagulanyi. Mukubemu oluyimba. Kikyezembuka buli kaseera buli we kibeera. Ali mu Nnyendo Mukungwe mwasasambukira. Ddayo Soloti bakubira omuzira kale. Gasiya wamma tugenda mu protestive vote. Bino ebisajja tulina bikakasa muno bino yita Kyagulanyi president. Amuyita mutoowo muganda wo gwe weesibako.
ojja muyita pulezidenti oba oyagala oba toyagala. Mpuga